Tiimu Shiba Kalungi bali munnange side eno n'omukyala munnange ate Shiba Kalungi wali mu London byengenda okubeera nga nkutuusako ko maaso awo. Ku side y'emu Spice Diana akyali munnange ate mu ku celebratinga birthday ye bannange yeekoze ebintu eside eno maaso awo njeja nabyo kw'ossa ate ebifa munnange ate wali ku muyimbi Alien Skin maaso awo Queen Masolo abadde n'obubaka munnange ate obw'enjawulo bw'abadde ayisaawo maaso awo ngenda kubeera nga njija nabyo kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yogi mu byonna nno kansuke nkutegeeza munnange ne mwana muwala munnange ate Shiba Kalungi. Shiba Kalungi akyali wali munnange ate London kaakati nno ataddeyokko wali munnange ate ebifaananyi ebibadde ebyakabi ebibadde bikutte munnange ate vibe ku social media nga bw'ogezaako okulaba abadde wali munnange ate ne ttiimu ye kaakati nno okusinziira munnange ate mu kifo ky'abaddemu Shiba Kalungi abadde akozeeyoko ne ku challenge. Jjukira nti nno mwana muwala ono Shiba Kalungi okusinziira munnange ate ku luyimba lwe Nywera, oluyimba luno yalukoze oba actually okusinziira nga lwe lwabadde luwandiikiddwa naddala verses ebitundu nga bikwata munnange ate ku bulamu bwe Shiba Kalungi kaakati nno munnange era ng'oluyimba luno kasobeera nga tonaba kululaba gendayo munnange ate ku YouTube osobole okubeera ng'olunoonyaako oluyimba lw'omwana muwala ono Nywera Shiba Kalungi kaakati nno bw'atyo munnange ate bw'abadde alabiseeko kw'ossa n'ebyo ebifaananyi nabyo by'obadde olabye eby'omukyala munnange ate Shiba Kalungi kaakati nno mwe ba Shibaholics nsuubira ndowooza wali badde nga walayikinze dda video kw'ossa ate n'okukomentinga nti no love eri munnange ate Shiba Kalungi eside eyo kaakati nno kankwongereyoko wali ku Spice Diana. Spice Diana avuddeyoko naye munnange ate mu bifaananyi eside eno nkugambye wali munnange ate mu kutandika nti Spice Diana akyali mu kucelebratinga munnange ate birthday ye eside eno kaakati nno abantu ab'enjawulo munnange bamuleetera wali munnange ate obulabo obwakabi abadde wali ku ddina munnange yasobodde okutwaliriza akadde ke mwana muwala munnange ate Spice Diana ate nga ebitambula oba ebikyatambula wali jjukira nti nno mwana muwala ono tannavaayoko kuyirizinga luyimba lulala nedda bwe nkoledde vidiyo eno oluyimba olukyatambula oluyimba lwe olukyatambula nakkiriza lwe lukyali munnange ate mu kutambula ku Spice Diana sigenda kubeera nga ndwawoko bw'atyo munnange ate Spice Diana bw'alabiseeko mu ebyo ebifaananyi ebibadde bikutte vibe wali munnange ate ku mikutu egy'enjawulo wabula kankwongereyoko wali ebitambula ku Alien Skin munnange naddala munnange wali gwe nga owagira munnange ate Alien Skin obubaka bw'obuno munnange ate Queen Masolo yabadde abulina mu katambi ako akabadde kafuuse ettabbu wali ku mukutu ogwa TikTok biri bitya kansoke mbikuwe labyeko full figure ng'agamba nti Alien Skin mubi nnyo abamuyita ku bivvulu ayimbe simanyanga n'agaana manyanga baatabuse ne Bebekulu nga musanyufu nnyo naye nnyongera bategeeza nti ekintu ekibasumbuwa muli mulowooza Alien Skin fala naye si fala ate kyakubiri buli gw'olaba atabuse ne Alien Skin naddala mu ebyo ebya business aba ayagala mutegeerera so nga ate Alien Skin kyekintu kyasinga obutayagala ensonga z'omutegeerera tazaagala mukwano ne waaba muyala bitya nga gwali n'essowaani y'emmere nga gwalina ojjumwa naye ng'omutegeerera ng'omukozesa by'atayagala ajja girekawo that is Alien Skin tebamutegeerera okitegeera engeri gyekiri nti yajja mu ghetto from nothing to something saawa zino ng'asobola otuula n'abalangira n'abambejja n'atuula mu bakungu kitegeeza kwetegerera kwe kumutuusizaawo kaakati tosobola ate mmala gava eri omukozese by'oyagala oba omutegerere no just oyina tuula naye n'omugamba nti mukamange kiri kitya is it favoring you so kumukwata bubi ate kyakubiri muli abantu balowooza nti Alien fala oba kuba ayina life ye eri simple ayambala empale ze akola ebintu ebya ghetto naye mugezi nnyo ate nkiddamu ayina olumanyo luli mu giya y'amaanyi olumanyo lwe lw'amaanyi nnyo
ojja muyita ogambe helele sima aleme kujja ogambe muteyaze kumbe ye nga yakitegedde waliwo kyomwamupanze ku sho oba waliwo ekyabadde kirina bbaawo oba nga ye alina kye yalabye ekyadde kigenda obbeerayo nga gwe tomanyi. So the boss is always right. Naye omwana si wa bulijjo. Waaba agaanye waliwo ensonga. Yes, I know him. Yoyo nno mwonna ate mwana muwala Queen Masolo nkugambye bw'atyo bw'alabise era nga bw'omulabye esayidi eyo bwenti nno mwonna ate bwenkoze gwe kasitobera ng'osubscribinze ebisigadde byonna mwonna ate bitrekere tujja kubeera nga tukuwa update kasitobera ng'osubscribinze.